Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe Ssaaka Abapunta okuva mu kakiiko k'ettaka mu Kampala aka Kampala District Land Board batandise okulipima okulaga ebibanja byabwe gye biyita okusobola okumalawo enkaayana ezirudde ku ttaka lino. Balabiddwako nga bapima ebibanja by'abatuuze mu Zone 4 ezikola ekyalo Kasenke Naggulu. Kati olwaleero tuzze tutegeere ekituufu oli ebaani ewa baavaawo bategeera ki ye lwaki bo tebavaayo. Tugenda okumanya nti baatubba tibatutulugunya kyaviira ku mwami omwa yali aguze akafo kwe waliwo omutuuze yali amuguzizza kati agenda otutuuka mu lands asanga baakuba ekyapa. Kansala wa Naggulu 2 Robert Asemwe wamu n'abakulembeze boogedde enteekateeka ezituukiddwako ne balaga essuubi nti enkaayana zino zaakumalibwawo. Tukulabirako twakamaliza plot number 7 eri ku Naggulu Avenue. Tusanze nga abantu abakosebwa ye Yakubu Ibrahim ne Elias Adam naye nga bombi bwe babuuziddwa tewali amanyi Rara Apartment tewali n'omu ayatunda. Kyetuzaako okumala okufuna amazima wano ebyapa ne babisazaamu tulina okubatwala mu mateeka batutulugunyizza abamu emyaka kati gikuze. Ono era agamba okupima ettaka lino kwakumala ennaku 3. Tuli beetegefu okutwala abo bonna abenyigira mu kubba ettaka ly'abatuuze kubatwala mu kooti. Tulabe nga tulwanyisa aidha ba land grabbers. Tulabe nga tweddiza ttaka lyaffe. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.